twakengeetererwa nzibanaze mukama katonda wo abooluganda katonda abakanyi mu bakandets don't fear nze nzuno kakati otyaki haleluya nze katonda bamama batata agambye nze katonda nze mukama nze katonda waaba bali mu maka gammwe kubalabirirenga kubasanyusenga mubeere n'omukisa mukama abawenga omukisa munaafuluma munayingiranga bakazi be balambula abaana bakazi be banoonya ssente be babonaabona abasajja bakoowu mwebale butakolera mu nsi muno yebaziwe semumaliriza tugemireko abasajja abali wano mu ngalo muyimirireko abeebaze muyimirireko muvudde mu baaluno muyimirireko abasajja abakubire mu ngalo sitaani wabangalire nnyo nze mbabuulire ebyo bye nayitamu nga bitandika nga ali mwesi tu sinya tuusi tumanyi okweteekawo netwefule tweteeka mu bwakamuno netweraga kubanga oyingidde ovuddemu oba amakya oyingidde siriya tu lisomero liringa ejjajjajjaawo gwe walitandikawo ovudde mu banyongo kakati olabukalabukamuuko omulabe we yambambira nebaza katonda eyanziriramu nansaasi yandaga ekisa njagala kubasaba separate yourself from things that may distort what God has planned for you. Mweyawula kweyongera ebigenda okutta omukisa gwammwe. Waliwo omukisa Mukama akutadde mu bbanga awo kubanga Bayibuli ekiyigiriza londawo. Mukisa oba kikolimo eri ababonaabona nga n'okubonaabona kwabwe ensibuko yaabwe yeggwe. Kubanga wasalawo mubi. Bagenda mu kigurupu kyonna kikumazeewo kikutwala. Walaba muno omufumuzibu n'ogamba ate mukwano gwange naakola ntya onookola otya mwazaalibwa mu lubuto lumu oba n'abalongo baawukana naye ate mmwe mwakuba erina okuleka olyokwotambula ne Katonda mwali mu kifo kya Katonda Katonda ng'alabisibwa mu ggwe banange mulike okweyawula ku bimu amiina nammwe abantu abakulu njagala okubasaba ebigambo bisatu bina ekisooka Mukama embeera zimanyi gye zikola sitaani zaleeta to disconnect us from the Lord but endeavor to be connected no matter the situation. Tofaayo fuba kulaba leberako resilience leberako nange ndo obuwanguzi gyo omanyi lubaala abonyabonya ate lubaala aluma ate lubaala alimba ate lubaala etaggwa abeesambizasambiza amasabide lubaala ababonyebonye paka erimulokoka kubanga lubaala yengeri ye nabiga bwe nalokoka kubanga enyimba naziyimanga wajjajja wange titwabonaabona maama okusangira kubonaabona saatulagibiramu koddamu manyi bala akwata obwongo kati naakugyamu amagezi nakuteekamu obusimu oyinza n'okuyimba oluyimba lwennyininyini mulabira ddala luli ekyo kyenyini kyosabira kyolimu bwe nogenda mu maaso nakuyimba luyimba olugamba twabonaabona okusangira kubonaabona namirembe ya Ssaabalokwata basabize bannange bameka bagenda okuyimba nabwamu onike kutemu nokuyimba nze tewali n'omu kale sikyayimbye kubonaabona naye waliwo Yesu akwagaliza ekisa yimba lolo lwasoomooza nnyo lwe nayiga nga mmaze okulokokamu waliwo naakola ki ngenda kwekafuula butaaba nogamba kiki ekyakunyuka
abamu bajengudde ebibuuzo bigenda okudda nga bafaafaagana dda. Faya mu linnya lya Yesu. Bawulire mwagala faya bannange twajjirwa faya ekyo kyetaaga kusalawo busazi tekyetaaga na muliro. Amina. Treasure yourself. Baana bange abato mwewo omuwendo. Mutunga ffe kugamba nze Mukama Katonda wakuyigiriza okukola ki? Mukkiriza Yesu abalokole mube n'omuwendo. Mulyoke mukase mutunulira abakazi abo n'abasajja abo kubanga mmwe mweteekemu omuwendo. Mwana ng'obuwala kiki? Mweweko ku kuleedi kubanga bakubanye bw'olina simanye ennyansi. Muzita nnyansi? Gamba buli ebikuwaga mpewo. Ensi ejja kukuba n'ennyansi ebule gye yalaga. Mwana myaka 2 olwokakadiyire mu kyalo mwana w'emyaka 6 akusinga. Mwana bakusuulira akakapa tekakuwunyako. Mwekuume mwefeeko. Njagala Mukama bateekeko ekisa. You are very beautiful. You are very handsome young man. Treasure yourself. Muli baana ba Katonda. Katonda agamba oli wange. Kanga tayagala kifaffalala kuba kikye. Weeteekeko omuwendo kanga asobole okujja mu ba Katonda. Amina. Kubanga omuyaaye akufuluma. Nja kubasaba mulumye ku bayaaye. Mulumye ku ki? Bayaaye. Baana le mumuyimirireko abakyala abali. Basoma. Okwebaza mukwano gwange olw'olugendo luno lutabadde lwatuufu. N'obatambuza tejoba nenkujjayo nenkuleeta. Tukwebaza Mukama. Mukolenga bwe mutyo bwe munaagunywangako okujjukira ng'ani. Abooluganda Yesu yajja kutuwa mirembe. Nange kyembamba sabira era ne mbagamba ti emirembe gya Mukama waffe gibeerenga nammwe bulijjo. Tuyinza kutuuka ku mmeeza eno ntukuvu n'okulya obwene buno obutukuvu mulina omusaayi gwa Mukama waffe okuggyako ekisa kya Katonda nga kitubeera. Njagala okubasaba mu ddoboozi ery'omwanguka twegayire ekisa ekyo ffenna mu kusaba nga tugamba nti ayi Mukama ow'ekisa kubanga nga kusembera awali emmeeza eno. Emizindaalo tetugirina n'ebikozesebwa ebirala okulaba nga okusinza kubeera kulungi. N'olwekyo Taata Omulabirizi ntadde ku mmeeza yo okusaba kwange eri Taata kutadde ku mmeeza yo. Singa Taata ompaayo ennanga ya bukadde 2, amplifier ya kadde 1, Taata emizindaalo 2 ya bukadde 2 n'ebikozesebwa bya kadde 1 bwe bukadde 6. Mukama wange chaplaincy egenda kuba excellent and model. Neyanza nnyo Mukama wange.